kati kali natera nga okyekomidde ku Projan Media TV. Muganda wange nkugamba nti oli w'amaanyi nnyo, oli mwagala nnyo waneno ku Projan Media TV, ng'oli mulabi ng'atera oli muwuliriza mulungi nnyo, ng'ofollowinga nga wasubscribinga dda ng'ate era walikinga n'okomentinga no ku Projan Media TV. Kugamba okola kyamaanyi nnyo mikwano gyaffe egiri ekata, egiri Saudi Arabia n'egiri Oman, Jordan, mwena tubagala nnyo, nammwe abali mu United States of America tetubeera bidde tubagamba nti tubagala nnyo. Nawe abadde tannaba kusubscribing wali awo akantu akamyufu okakoonawo bulungi nnyo n'obeera ng'ofuna notifications okuva ku Projan Media TV. Nate era mbadde ate nina olugambo lwange lwe mbadde njagala essaawa zino eno okukuleetera, nga njagala lutuwa, nga njagala ate ndukuwe bulungi nnyo, naawe ogambe mwana gw'ekituufu ompadde eggulire lino mbadde era sirina, naye era kooli mpadde musanyufu nnyo. Wulira ebigambo bino kuba oli atani yabyogedde. Nze ndi ready okuteeka mu mukolo gwo ssente okwanjula kwo. Nze ndi mwetegefu nnyo nga bw'okiwulira okuteekamu ssente. Waliwo ebigambo bino eyabyogedde nga bigamba Rema n'Amakula, teri mulala okujjako ono omwana muwala gwe tumanyi mukazi mukulu eyakikuba eyakikwata edda, bamuyita Ruth Wanyana, abasinga tumumanyi nnyo. Yagambye Rema n'Amakula, nze omukolo gwo ngenda guteekamu ssente. Omukolo gwo ngenda guteekamu ssente, gulabikire ddala omukolo Saabakolo guli eyo gwakolamu ogwasalawo. Omukazi ono Ruth Wanyana y'omu ku bakazi ababeesingira right now mu America. Saa zino eno actress mulungi nnyo era saa zino ali mu America. Yayogedde ku bigambo n'agamba munnange Rema n'Amakula, oba tolina ssente munnange, omukolo ngenda guteekamu ekikulu, ngenda tuteekamu ki akasente akawerako ddala. Oluvannyuma lwa Rema n'Amakula okwawukana ne bbaawe eyali bbaawe Eddie Kenzo, n'afuna ono omusajja omupya gwe bayita Ssebunya. Kati tekikyakola nnyo mawulire kubanga yatukubira sirimu yeeme n'atukubira tikkula. Yasazeewo kuba nga afuna mulenzi munne ayitibwa Dr. Hamza Ssebunya, oluvannyuma lw'okuba nga bagenda kwewasa mu mwezi gwa Novemba omwaka guno gwennyini. Oluvannyuma lwa mwana muwala ono Ruth Wanyana yabadde ku interview emu ne bamunnyonnyola bulungi nnyo. Yabadde ne munne actor ayitibwa John Segawa, bonna babadde ne bawuliriza bambi emboozi ya mwana muwala eya Rema n'Amakula, ne bagamba ekintu kino kiba kibi nnyo era ffe abakazi ffe ababimanyi, eno embeera ffe abagimanyi okuba ng'olina omusajja nga tafaayo, omusajja nga yeefudde weewo, omusajja nga yeefudde zolo, ffe tukitegeera bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Naye bambi kale tekyakola mawulire, naye ffe munna okubonaabona Rema kwe twamulabyemu tujja laba nga alina okutereera lwa nsonga n'embaga ye tulina okuba nga tugiteekamu ssente. Era nze